Okay, tubaniriza mwenna abalabe baffe abalungi ku mukutu the Flash Channel Uganda olunaku olwaleero. Twebaza Omukama obulamu bwatuwadde nti okusigala nga kyali balamu. Bannaffe ab'ebitiibwa abalowooza abalungi nnyo banene nnyo bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye olwa kisa kya Katonda ffe tukyaliwo. Era neebaliza ddala kitange Dr. Kiyinji Omukama obulamu bwakuwadde okusigala ng'okyali mulamu. Neebaza. Era nange nkyegomba okufuna ekireve ekyeru ekyo nga maaso awo nga si kitintinge naye nga kina kyekitegeeza. Ye lwaki oluusi bakira bateekamu bakiddugaza lwaki? Kirabika bagezaako okwewala ekyo Katonda beegaana ekifaananyi Katonda kyaba bataddemu. Abo oluusi ndowooza si bantu tebalina kantu kaabwe. Baddembe okukigira naye okwegaana ekifaananyi kya Katonda kyabateekamu. Singa bw'onosanga mulimu abakyala abeeru nga badde muddugavu naye n'atandika okweyirusa. Ekifaananyi Katonda kyamuteekamu ate nnyo okyegaana neyefuula ate kyakyalowooza nti alina okuba. So n'olw'ensonga eyo olwaleero tukomyewo okubaweereza nga bulijjo obbasomesa nga bulijjo tuli ku falaasiro ery'omusanvu oba lecture 7. Lecture 7, the 7th lecture. Yes. So nga tuledde okusenga nga tuba updates buli lunaku. Era olunaku olwaleero tugenda tunuulira bino wammanga. Tugenda kuyigirizibwa okumanya n'okutegeera by'obadde tomanyi wabula nawe obadde obimanyi tukujjukiza bisigale nga bisigale mu bwongo obwo bulijjo. Olungereza, Oluswayiri n'Oluganda mu Uganda kati ne gye bujja. Nga lwaki falaso ditunudde mu lino ango tutunulira kiri nti ennaku zino waliwo tegakyali mu nkuubo okusomesa Oluswayiri mu ggwanga kifuzo kya buwazi oba kifuzo compulsory kyateeka naye ate oluusi neebuuza official language ya Uganda oba yeeriwa awo simanyi. Naye katuke twanirize Dr. Kiyinji ku program olunaku olwaleero omusomesa waffe olunaku olwaleero agenda otusomesa Olungereza, Oluswayiri n'Oluganda mu Uganda kati olwaleero ne gye bujja. In other words tugenda kwerabawo maaso awo nga ffenna tuga Oluswayiri wereere. Nza kwa tugenda kutandikira olunaku olwaleero. So webali nnyo Dr. Ahebwa Rogers okunkyaza wano. Nammwe abatuwuliriza abatulaba balamusizza nnyo. Olwaleero nga Dr. Ahebwa Rogers bamaze okubategeeza njagala okwogera ku nsonga eno ey'Olungereza, Oluswayiri n'Oluganda nga bwe mu Uganda nga bwe mu kacyo kano ne gye bujja biseera by'omu maaso. Nja kutandika bwe nti mu mwaka guno ogw'2022 essomo subject essomo ly'Oluswayiri lifuuse lya buwaze. Oluswayiri n'Oluganda Oluswayiri n'Olungereza ze nnimi zokka entongole mu Uganda. Oluswayiri n'Olungereza ze nnimi zokka entongole mu Uganda. Olulimi olutongole official language. Era mu Uganda mukyetwala Uganda, Republic of Uganda. Ennimi ziri bbiri zokka entongole. Olungereza lwe twatongoza nga tugenda okwefuga n'Oluswayiri olwatongozebwa emyaka nga giiri emabega. Okutongozebwa kulina kukolebwa lukiiko lwa ggwanga era bwekyo bwe kyali. Okay. Dr. Ngachwaliko ekyo ekintu nja kwebuuzaako olowooza lwaki ensangi zino oba ennaku zino wetuli olwaleero lwaki Oluswayiri n'Olungereza lwe bataddeko essire ennyo nga kigendererwa oba kigendererwa ki
kino ekitookuwanga kino okubaawo. Kaakati awo nja kusooka nyinyonnyole ensonga yonna ngiteeke mu mugundi mu bujjuvu bwayo nga bwegenda nga bweri. Era wano we ŋŋambira ndi mu falaasiro lino nduubirira okulaga ng'enkola eno bweteri ku lwa bulungi bwa bannayuganda abasinga obungi, enkola y'okutongoza Olungereza n'Oluswayiri nga ze nnimi zokka entongole. Kakati okukiddamu nzikiriza mbeeko kyenyinyonnyola ensonga esooka, kiki ekyo ekifuula olulimi okubeera olukulu. Ensonga eyokubiri, olulimi lw'eggwanga oba olulimi olutongole, naddala okusinga ddala olulimi lw'eggwanga, kubanga mu maaso awo nja kulaga nti enjawulo eno ekolebwa wakati w'olulimi olutongole n'olulimi lw'eggwanga nkyamu. Tambuuzeko akabuuzo katono awo. Olowooza enjawulo eriwa? Is Uganda nation? Is Uganda nation? Kakati ogambye Uganda. Yeah, is Uganda nation? Oba Buganda is a nation? Kakati Dr. Ahewa, ensonga eno soogera ku Buganda, njogera ku Uganda. Era Uganda eri mu ekyo ekiyitibwa United Nations. Okay. Kakati mu nkozesa y'Olungereza eri awo ey'amangu, Uganda is a nation. Uganda ggwanga. Kakati eggwanga liyinza okubaamu amawanga ag'enjawulo. Kakati woleetera Buganda, Busoga, Bunyoro, Acholi, Nkore, wayita Ankole oba Nkore, Kigezi, Teso n'ebirala. Okay, ekyo ate okizemu bulungi nga twali ku kino omanyi bakimbuuza kino ekintu twesanga nti mu Uganda as a nation twadibadde with our official language. My concern is lwaki tuddira official language ye Kenya, Tanzania nga Swahili ate nga Uganda we are borrowing. Ate nga fenaffe we are the nation on our own. We should have our own what? Our own language. Kakati ekyo era nga bw'okirabye nti sizze wano kwogera ku Uganda na Buganda, njogera ku Uganda yaffe yonna. Kakati era kyenkugambye awo nti kansooke male okuyisaawo ensonga zino bwe ziri bbiri. Olwo nno mbakane n'ekibuuzo kyo, okubakana oba okweriga n'ekibuuzo kyo. Okutalira fali. Naye ati akati wano okunyuma kwaffe kwa kiyivu tetugwangana mu malaka. Kansooke n'ebisalirwako obukulu bw'olulimi osinziira ku kyo okugamba nti olulimi gundi lukulu. Osinziira ku bintu 5 bye bino wammanga. Obungi bw'aboogezi bw'olulimi olwo, obungi bw'aboogezi bw'olulimi olwo, amakulu gaakyo abantu aboogera olulimi olwo mu ggwanga eryo. Otyo nedda ssebo wonna kakati kubanga mu maaso awo nja kubanga njogera ku bukulu bw'Olungereza. Nankuwadde condolences za condolence message tetugisize abasooka otufuga naye nga tubasaasidde nnyo okufiibwa we Bungereza. Twasindisa obubaka weewaawo, abamu twabuwandiise mu Luganda naye nga tulina ababutuusizza mu Lungereza. Weewaawo. Kati ekyokubiri, obusaasaanye bw'olulimi olwo kikobansi. Nja kukinyonnyola kansooke ekizunule mu Lungereza. Okitapute mu geographical spread, obusaasaanye ye spread
yesebo era kyekigambo obusaasaanyi kyekitegeeza ne diaspora gye musiiba muyeyereza buli lunaku. Diaspora kitegeeza busaasaanyi kyekyo kyennyini bano bali mu busaasaanyi abali mu diaspora bali mu busaasaanyi era n'abayudaaya baagenda mu busaasaanyi anti gye kyava diaspora kwe kwamansamansa buli wamu okusaasaanya oba okusaasaana anti okusaasaana mujja okusaasaanya. Kakati embeera y'okuba nti ekintu omaze okukisaasaanya bwe busaasaanye. Ekigambo obuyigirize obuzimbe kwegamba embeera y'okuba nga omaze okuzimba, embeera y'okuba nga omaze okuyigiriza nti obuyigirize, embeera y'okuba nti omaze okusaasaanya obusaasaanye. Webale nnyo ssebo. Kati ekyokusatu okubaamu ebiwandiiko ebikulu. Kyova olaba nti olulimi nga olw'Ebreyi, Hebrew, obukulu bwalwo lwakuba nti endagaano enkadde yawandiikibwa mu lw'Ebreyi. Kati olulimi Oluyonaani oba Olugiriiki nalwo ne lubeera lukulu. Lwaki? Endagaano empya yasooka kuwandiikibwa mu lulimi olwo Oluyonaani, Olugiriiki. Mu butuufu kirina kubeera Lugiriiki naye abasinga bamanyi Luyonaani. Kyemba kwe kukikozesa. Kiwulidde ssebo? Ennimi ezimu zibeeraawo nga tezirina kirala wabula kubeera mu ebiwandiiko ebikulu. Kati ng'ebyo eby'eddiini Oluwarabu ne lubeera lukulu lwakubanga mwe muli Quran. Bw'ogenda mu Ethiopia eriyo olulimi lwe batwala okuba lw'amaanyi ennyo mwamwe we basinziza oba lwe bakiyita Giizi, ndowooza mu Lungereza ye Giizi, mu Luganda twananduyita Olugeezi bwe mba nga nakigandawaza. Ekyokuna okuba omuyitiro gwa sayansi ne tekinologiya. Sebo Dr. Heebwa omuyitiro medium. Medium of science and technology. Gye biyitanga bitambo. Muyisa. Kakati ekyokutaano obusensezi bw'aboogezi b'olulimi olwo mu byenfuna ne mu byobufuzi. Kugamba aboogezi b'olulimi olwo bwe baba nga bazito mu byenfuna ne mu byobufuzi olulimi olwo nga lukulu. Mu Lungereza economic and political influence. Economic and political influence. Obusensezi ye influence mu Luganda. Kakati era n'ensonga endala nga nkyayongerako awo okusinziira ku Dr. Kahombo Matene, oyo nno ye mukugu mu nnimi Omuafrika, nze gwendabira ddala nti yasooloobedde ddala ku banne. Dr. Kahombo Matene Omukongo yaliko mu kiseera eyo yali Zaire, kati ne baddayo ku Congo olw'ensonga gye tujja kugendamu kati. Kati Dr. Kahombo Matene yali muyivu nnyo, yayigira Bufalansa, diguli y'obwa dokita yagifunira Bufalansa, naye ate ye yawukana nnyo ku banne abazifunirayo. Era naffe nayawukana ne ku bannaffe abazifunira oba Bugirimaani oba Bungereza oba wa, nti ye ebyo bye yasoma e Bufalansa yayagala okubikozesa okununula Baafrika banne. Ekyo kikulu kubanga okununulibwa kwa Afrika mu by'ennimi tekunnaba kutuuka. Mukyali ku political emancipation nayo nga eri awo matankane, naye linguistic liberation, linguistic emancipation
ekyo tekinnaba kutuukirira kitukolako wano era kyenva njogera gye muli. Okay, nina kisaba okwebuuzaako matono okugendako maasawo. Tuli mwabatulaba era batuliza tukyali okusinziira ku Dr. Kahombo Matene. Yes. Oyo no yaliko ne director bamwita director wa OAU Inter-African Bureau of Languages. Okay. Nga kitebe kyayo Kampala. Okay. Kankozeko katono mabegao. Lwaki kikyambubbi obwongo. Lwaki ennimi ate engwira zibagezaako tukakatirikako. Lwaki ate engwira batulagamba Oluganda twogera bulijjo oba Olunyolo oba Olusoga oba Olugweri oba Buwoda naye lwaki zino engwira zataddeko essira forcefully Olungereza anti bwe baali nga bakyatufuga abafuzi bakozesanga ennimi zaabwe ezo engwira. Kakati ffe bwe twefuga ne tuba nti tetulina nnimi zaffe ze tukuzizza kuzifuula nga zezijja okuba entongole zezijja okwetengerera kyetuba tusigala mu bufuge bw'olulimi. Ensi ezakijjawo nga Vietnam nga Cambodia nga Malaysia nga Indonesia nga Korea ezo zo zatuleka dda ffe tuli awo. Oba twali aki simanyi naye ndowooza tukyalimu nsonyiwa bwe neevuma oba bwe nvuma ku Baafrika bannaffe bannange kwega tukyalimu obubuyabuya fe Abafirika tukyalimu obubuyabuya eno program teri mu byabufuzi naye nga tulowooza bano ate abatufuga bye batuleetera okubeera ababuyabuya. Anti kaakati era bwobanga tewaliwo kaakati singa tewaaliwo Matene, nze Matene okugenda okumumanya nali naakamala okusoma Bugirimaani mu University ya mu Lungereza bagiyita Heidelberg endala ne bagiyita Bonn kubanga ezo ne Aachen ezo ze nasomeramu. Bugirimaani abatuwuliriza mukimanyi nti ogoberera profesa omulungi tekiri nnyo okugamba nti kangende Oxford oba Cambridge naye kasita omanya nti awo waliwo profesa omulungi ajja okunsomesa gy'ogenda. Weewaawo ne yunivasite ezimu z'amaanyi okusinga zinnaazo kakati nga Heidelberg gye natandikira. Eyo yunivasite esinga obukadde mu Bugirimaani ate nga y'amaanyi nnyo erimu nga mu kifo kya kusatu ng'ekulembeddwa yunivasite ye Munich Ludwig Maximilians Universität München ne Berlin Universität Humboldt Universität Berlin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu. Berlin kugenda waliwo yunivasite nga z'amaanyi ate nga n'abasomesa baazo b'amaanyi naye ekyo si ensonga enkulu. Ensonga enkulu eri nti lwaki ennimi engwira zikyaliwo wano ate nga twafuna dde obwetowaze. Anti bunafu bwabo abatukulembera oba abatufuga yawula wakati w'okukulembera n'okufuga. Kale mwabatulaba atabutuliriza mujja kitegeere genda maaso sebo. Kaakati Kahombo Matene ono nze mwesibako nnyo y'omu kugamba
abalowooza ennyo Abafrika abalowooza ennyo abalabira ddala ewala kati nga bw'olaba nti abangere Abagirimaani nabo bagamba nti ogundi ono yakola kyamaanyi mu kisaawe kino oba mu kisaawe kino abamu bamanyi omusajja gwe bayita Einstein y'omu ku baddala ab'amaanyi ebisajja ab'amaanyi ennyo obwongo nga busaza kabiriiti ng'enjogera bweri bali mu lutulo lwa Sigmund Freud Sigmund Freud ne Karl Marx oba omukkiriza oba tomukkiriza waliwo omuntu okuba nti alowooza aleese ekintu newankubadde tokikkiriza naye kyamaanyi kiyuguumya era ekisinga okunewunyisamu ekyo nti abantu ab'ettulu bali bonna abamu ba 1860 abamu ba 1960 abawandika the theory of development abo rosters kugamba awo era ate bali Bagirimaani ekisinga okunewunyisa ate era kankubbireko na kano Bayudaaya kyagale oba tokyagala anti gyokoma okutuntuza abantu nabo gye bakoma okusala amagezi okulaba gye babeerawo kyekiri mu Uganda kale wangi tugende mu maaso wangi sebo kawulidde bulungi nati byebirimu kale nate tulina bufuzi okugamba Karl Marx bamuyita rosters yatugamba nti no we must compare and contrast kiki ekiri eno kiki ekiri eno bw'okoma okunyigiriza wano n'onoonya penetration how you can go out of that kakati Kahombo Mateena agenda mu maaso n'akugamba nti obanga ojja kutongoza olulimi oba ojja kulufuula olw'eggwanga nze mu maaso awo nja kugamba nti kale kasooke tugenderaawo olulimi olwo luteekwa okutuukiriza ebisaanyizo bisatu ekisooka olulimi olwo luteekwa okuba nga lunnansi ekyokubiri olulimi olwo luteekwa okuba nga lumanyibwa ettundutundu ly'abantu mu ggwanga eryo eryogerwako ekyokusatu olulimi olwo luteekwa okuba nga lukozesebwa mu bitundu bingi kumpi wonna mu ggwanga eryo kati wakwasinziira omukugu teyali bano ng'oba Lumumba nti bannabyabufuzi oba Kasavubu oba Chombe oba Mobutu Seko Nkuku Wazabanga wabula sajja alina amannya oyo Mobutu Seko Nkuku Wazabanga nno mu Luganda kitegeeza seggwanga eteweeza nsenyi bagita enseera emiseera egiri awo ajana egituuse Mobutu Seko Nkuku Wazabanga era oyinza okulaba kiki kyeyasinganga okukulembeza era nga kyekyo ng'ogyeko ndowooza ng'ojjawo emmundu kisenge kyeyali asinze okukolesa ekyo kasi abakulu ndowooza bategedde kyendiko alina amatu awulira alina amaaso alabe kakati ebintu ebyo ebisatu byebya Kahombo Mateene nti lunnansi lumanyiddwa ettundutundu ly'eggwanga lyaboogeza population kagamba abantu abali mu ggwanga eryo ate era lukozesebwa wonna oluwulira ne bwe kitabeera wonna naye bitundu ebisinga obungi mu ggwanga omwo luba oba oluwulira kakati nze bweŋŋambira nga tusinziira ku ntegeera ya Dr. Kahombo Mateene wagambira nti olulimi olutongole oba olw'eggwanga lwe luteekwa okukozesebwa mu buli ssomero tendekero oba sematendekero ye university kakati tuyinza okugattako n'ekisaanyizo ky'okuba nti osobola okuluvuunula mu Lungereza ate n'ebyolungereza n'obivuunula mu lulimi olwo intertranslatability
ekyo nagyogerako mu ssomo lyaffe mu falasiro lyaffe eryokubiri. Abatuwuliriza abatulaba munajjukira weewaawo kiki ekifuula olulimi okuba nti lugize lwetengeredde. Kakati nno ntuuse ku kigambo kyennyini. Kahombo Matene yali tannaba kukyatula nti yeye yakulokota bukolokosi nti bino ebyokugamba nti lulimi olutongole oba lulimi olw'eggwanga temuli nsa byabwewusa byebimu. Nze nandigambye bwe nti osobola okuba n'olulimi olw'eggwanga oba osobola okuba n'olulimi olutongole. Kati nga Olungereza lulimi lutongole naye nga si lwa ggwanga, olulimi Oluswayiri lutongole naye nga si lwa ggwanga nga bwe ngenda okulaga era nga bwe nkyalaga nga era nga bwe mmaze okulagako. Wabula kakati ngenda kutyemula buti kukyatula bwatuzi nti bwe kiba bwe kityo nti osobola okuvuunula ebiwandiiko byonna eby'Olungereza n'obivuunula mu lulimi olwo olulimi lwetengedde. kasita otaputa okuvuunula okutaputa nti kyekiva mu Lungereza to interpret. Nze mbadde nkigandawaza ekyo era buli toba mukyamu kubanga ne mu nkulu ze bakiyingiza. Dr. Hebwa toli mukyamu n'olwekyo naye nga mu Luganda wawu kibeera kuvuunula. Ovuunula ekiwandiiko nga kibadde mu Lunyolo n'okivuunula mu Luganda oba nga kibadde mu Luganda n'okivuunula mu Lunyolo. Lwolwetengeredde. Kakati naye okwetengerera ate ngutadde waggulu nti kasita kiba nti ebyamagezi byonna ku buli mutendera gwa byanjigiriza ebiri mu Lungereza ebiri mu Lugirimaani nze mwe nayigira osobola okubyasanguza mu Luganda oba mu Luswayiri oba mu lulimi olulala olulimi olwo luba lwetengeredde. Dr. Kiyinji empointi egyoliko nkulu nnyo naye olowooza lwaki essaawa zino ensangi zino nti abatufuga oba abatukulembera era bakitaddeko essira ly'amaanyi nti oluso lulina osomesebwa mu masomero ate nga lwampaka awo njagala okwebuuliza what may be the intention ekigendererwa kyabwe kiri awo. Era kansinvuleko katonotono ekibuuzo onoyongera okukibuuza kuba nyinza okwerabira noyuka omulamwa ate gwe nolowooza nti oba nga nkyewaze nja kukiddamu. Kakati mu Tanzania ne Kenya Oluswayiri lulimi lukulu ddala naye si mu Uganda. Nziramu mu Tanzania ne Kenya Oluswayiri lulimi lukulu ddala lukulu okusinziira ku bye mbadde njogera waggulu byolina okutuukiriza. Naye wano mu Uganda si bwe kiri. Kituufu nnyo. Kakati nga Kenya Oluswayiri lunnansi, Tanzania lunnansi, mu Uganda si lunnansi lwabuwaze. Togende eyo sitema gendako mpola. Kakati wano weŋŋambira kino nkyogera kinnalulimi so si kinnabyabufuzi. Kwegamba tokiwakanyiza lindako ssebo soogeranga munnabyabufuzi ti oba katugambe oli mutataganya enteekateeka oba nti saagala Luswayiri ojaku onooba ontegedde bubi. Kakati kansenvuleko mpola ojja kukiraba nti si bwe guli.
wano mu Uganda oluswayiri si lunnansi, terumanyibwa bangi era terukozesebwa wadde mu lukiiko lwa kyetwala Uganda. Akantu ako nkaddamu mumpulirize bulungi nnyo. Wano mu Uganda oluswayiri si lulimi olunnansi era terumanyibwa bangi era terukozesebwa wadde mu lukiiko lwa kyetwala Uganda, not even in the parliament of the Republic of Uganda. Ekyo nekoti z'okukyalo tezibimanyi tewali. Lwaki badutusa akati nga mpunzika olwo nno n'ebibuuzo by'obadde obuuza webijja okujjira ddala ddala, nawadde bayinza okulowooza nti mala gawalalira luswayiri oba ki. Nedda soogeranga munnabyabufuzi, njogeranga eyakuguka mu kannalulimi. Aboogera Olungereza ensonga eno erina muka socio-linguistics, naye ebyo sijja tubigendamu nnyo. Kaakati mpunzika ŋŋamba n'olwekyo enkola y'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda, kawulirize nno kubanga ensonga eno eyinza okuvaako obuzibu. N'olwekyo enkola y'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda ku lulimi nkyamu kinnalulimi is flawed. The policy of the leadership of the leaders of Ugandan nation, the language policy is flawed, erroneous, wrong, incorrect from a linguistic point of view. Nenyongerako na kino era nawo muwawule amatu. Kyokka ekyokufuula oluswayiri essomo ery'obuwaze kituufu bwe kiba nga ekiruubirirwa kugatta Uganda mu kinywi kya Africa buvanjuba. N'olwekyo nze sirina buzibu ekyokukaka abantu, abaana baffe, bazzukulu bange bayige oluswayiri. Tokinamu buzibu? Kikirinamu buzibu. Ate olulimi olw'ennansi nga balusulasulawo dda? Anti kaakati kiri bwe kiti, kasita kiba nti ensonga yakutugatta ne East African community. No problem with that. Mwekalirize olulimi wakati mulabe Olungereza obwakabaka obugatte United Kingdom oba Britannia ne oba Britannia, Bungereza, Buweli, Busikoti ne Buyire bukiika kono. Ndowooza munangoberera aboogezi b'Olungereza. United Kingdom of England, Scotland, Wales ne Northern Ireland tebakyali mu mukago gwa Bulaaya, European Union, ekimuwazo kya Bulaaya. Naye olulimi lwabwe lwasigalayo nga lwe lukulu, lwe lukulembera. Era pulezidenti w'omukago omukyalo oyo Omugirimaani Ursula von Leyen ayogera Lungereza, si Lugirimaani lwe, si Lufalansa. Bw'ogenda okwogera wali abasinga obungi bw'oba toyagala gamba nti ate oteekewo omutaputa, oyogera Lungereza. Sebo Dr. Ahewa teri muyivu mu nsi z'e Bulaaya abeeraawo nga tamanyi Lungereza, okumpi teri.
olaba profesa abatusomesanga Abagirimani ebiwandiiko byabwe ebikulu ebyamaanyi ebiyuguumya abayivu basooka kubifulumya mu Lungereza kati banayo kufulumya mu Lugirimani. Kijjukirwe nti Bugirimani kitwale ya Mungereza mu lulimi, naye balaba bulungi nti lulimi ye lingua franca. Olungereza ye lingua franca mu Bulaaya era ye lingua franca mu nsi nyingi, mu nsonda nyingi eza duniya eno. Kwegamba tuleke kukyogerako nga tusinziira eno mu ngeri ya lwenyoomerero, inferiority complex. Amazima gabeerewo tukigendeko mu kisajja kikulu kikazi kikulu. Kwegamba nga nfundikira efalaasiro lino kwegamba ebyembadde njogera, nandyagadde okubabagulizaako mmwe bannaffe abatulaba era abatuwuliriza ku mpaka ezitali ntegeke ezibumbujjira wakati w'Oluswayiri n'Oluganda. Ddamu akantu ako bakategere bulungi. Nandyagadde okubabagulizaako, to draw your attention to, okubabagulizaako ku mpaka ezitali ntegeke ntituzitegekaawo naye nga zigenda mu maaso wakati w'Oluganda n'Oluswayiri. Empaka ezo ziri zitya? Ziri bwe ziti. Empaka ennimi zino zombi tezinnaba kwetengerera mu nsonga y'okukongojja ebyamagezi byonna ku buli mutendera gw'ebyenjigiriza. Wano wenneewuunyiriza, njagala okwewuunya, oba Luswayiri oba Luganda lwe lunaamegga lunaalwo. Mmwe abatulaba nange abantu bannange muntegeere bulungi. Mbakutegeera bulungi. Naawe tomanyi. Siri wano kulyolyoma Luswayiri. Abantu baffe bangi wano mu Uganda ekyo kye basookerako. Luswayiri gwate notobanenya gwate bituyiseemu bandagaale. Era nawulirako oli mukwano gwange yaŋŋamba nti Oluswayiri alumanyimu bintu bisatu. Ekisooka lwababbi, owokubiri n'agamba lwabasirikale, owokusatu n'agamba lwa babbi bammundu nabakwata bakazi. Kyabamanyiiko. Nenebuuza yakijjawa kati namusange n'omukyalo dde nalyoka ŋŋamba bannange kati bagenda kututegeeza kukwata baana kutta abantu na muntu nkoze lwaki? Nti twakola nga tumanyi Oluswayiri lwababbi lwabammundu nabakwata bakazi. Kaakati nno ekyo Mungereza akyayita prejudice, era prejudice eyo evaako entalo nyingi n'okusosola abantu. Dr. Manja kubuuzaako nti olowooza lwaki abantu bakyalina that mentality nti luno olulimi terujja kusoboka mu ggwanga? Ekyo olw'ebintu ebyabatuukako naye ate bakikola mu bukyamu, kubanga bwengeraageranya ebikolobero ebikolebwa ku Baafrika abaddugavu nga biyita mu lulimi Oluswayiri n'ebigeraageranya n'ebikolobero ebikolebwa Abaafrika n'abaddugavu nga biyita mu Lungereza. Olungereza lwandibadde lubi nnyo 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 nga kyakivve n'okulusomesa, naye tulwettanira wano. Kale n'olwekyo temukyawa Luswayiri lwakubanga ku mirembe giri twaluchawa kubiri ebyabatuukako mu biseera ebyo. Wabula yabanga yeebase fungua pati ya pesa. Olulimi ku bwalwo teruba lubi wadde n'olulimi lw'Abakabbulu mu Afrika bukiikaddyo si lubi. Abakabbulu abo Afrikaans bo bennyini be baalina enkola enkyamu
olulimi olwo n'oluganda lusobola okubeera olulimi ddala ddala olwekokkolwa era nga bwekiri sometimes kasita kiba nti lwokozesezza okunyiga abantu katugambe nga ebuyaga oba ebugangazi ndowooza ensonga eyo ogitegedde bulungi n'olwekyo abatulaba n'abatuwuliriza nze mukukya abakyawa oluswayiri siriimu era okulufuula olw'obuwaze bwe kiba nti kutugatta ku kinywi kya Afrika buvanjuba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ndowooza ensonga eyo ogitegedde bulungi n'olwekyo abatulaba n'abatuwuliriza nze mukukya abakyawa oluswayiri siriimu era okulufuula olw'obuwaze bwe kiba nti kutugatta ku kinywi kya Africa buvanjuba, East African Community, sikirina mbuzibu. Ate bwe muvaawo ne mugamba nti lwaki lwa buwaze abantu bakyeyagalire anti bwe mubanga mumaze okufuna etteeka nga weeriri newankubadde kya enkola nkyamu kubanga ngikolokose njimaze okugikolokota okugamba nti oluswayiri olufuula olulimi olutongole si lunnansi olulimi oluswayiri lugwira nga bw'onoobeera ebungereza n'ogamba nti olufalansa lulimi lugwira naye nga n'ogenda bugirimaani ogati olungereza lulimi lugwira naye tekikugaana mu byenjigiriza mu ntegeka y'ebyenjigiriza okulufuula olw'obuwaze kubanga nga tomanyi lungereza mu kacyo kano. Kale tweyaziza nnyo Dr. Kiyinji. Effalaso ery'omusanvu olwaleero nange ngizeemu bingi okulaba nti ennimi engwira mu ggwanga lyaffe Uganda bali muzitusibako. Olulimi oluswayiri balukakaatika bukakaatisi nga bwe luba nga lugenda okubeera olutongole ekyo kikyamu. Bwe luba nga lugwira olunaatugatta ku bannaffe baliraanwa sikirina mbuzibu kubanga olulimi oluswayiri lulimi lukulu ddala ddala eri mu nsi zaabwe ne mu Afrika. Kakati ekyandibadde kikolebwa ate noweewuunye bwe kiba nti ogambye nti lulimi olutongole naye nga mu lukiiko lw'eggwanga teriiyo tikiwulirangayo mukiise ayimirira kuteesa mu luswayiri. Nange situliranga nako. Kaakati kwegamba ensonga ereeteesa ekyo ndala nnyo ddala tujaatule oba tujaatule tuli mu kusomesa nsi gyogereko. Ekireeta ekyo lwakubanga waliwo abakulembeze abandyagadde okulaga ebisaanyizo byabwe nti mu Uganda oluswayiri lutongozebbwa kibalabisa bulungi eri we bagenda okwogera n'abakulembeze bali ab'e Kenya ne Tanzania. Wabula bwe baba bateeseza ddala bateesa mu Lungereza. Era awo wetugenda okumonako olwaleero
naye ate bw'oyogera bw'oti mweyo point bwe mbigattagattamu ko bitambula mutusonyiwe temuli mu byabufuzi naye okusinziira ebiriwo essaawa zino balina ebiruubirirwa byabwe lwa nsonga oba nange njogera kale ono omukulembeze ono aliwo ow'e Kenya batugamba ate ebyamaguzi bye biri mu ggwanga ya Uganda ate bye bisinga obungi ng'amakulu gakyo bannakenya bagenda kujja batandika okucapirawo ddiiru zaabwe ate banaboogera Luganda bakyakaboogera Luswayiri lwaki tetukoma wano dokita tukome wano kale akomatakomera mpeera mbere bulungi paka mutunda mu falasi lyaffe eridako ery'omunaana omukama nga emubeezi waffe mwina abafiiridde tubasaasidde nnyo ne mukwadde waffe byarugaba William akyali omulwadde kindly musigale nga mumuwulize oba mukubire ku ssimu yange tujja kuwayaamuko wamu nammwe mutambule wamu naffe mwenna abatuwagira ku eno programu yaffe tusomesa nsi yaffe tulabe nti byemwerabira tuli mu bajjukiza ate byomanyi busindika ebibuuzo by'oku mukutu gwaffe guno dokita ajja kuba nga abiddamu buli tuddanga ku programu eddako nga tuddamu ebyo ebibuuzo kaakati nange akalowoozo kange kenjagala okubalekera ke kano nti nja kutandika okubalaganga ebyokulabirako nga biva eno mu masomero gano nakasooka kwegamba nakasooka primary kakati tugenda kuddayo okuweesa ebimiimo nga tuteeka mu nkola implementation maze okulaga nti eno waggulu ku gundi ku ddaala eya nakasatwe sirinayo buzibu ye university sirinayo buzibu ebiriyo ate bitandise okubeera ebyangu nga okingamba mu Lungereza nga nkifunira mangu ekyoluganda kati okuteeka mu nkola ate olwo kijja kuyamba kubanga n'abantu baffe ebimiimo bino ebya nakasooka ne nakabirye babyekakasa kubanga bwe baba nga abamu science bamusuula mu senior 2 oba senior 4 okwegamba bw'oleeta bino ebya primary ne secondary okuva ku primary P1 okutuuka eddala ku senior eyokuna tobakalubiriza nnyo tesiriwo okukalubiriza kwenjagala bonna mwenna ate era bwenleeta nemugamba nemuwuliza ekigambo ekyo kiwawaza amatu tujja kukimanyiira bulungi lwaki kino lwaki tekiyitibwa bwe kiti nze nange mukiŋŋambe era kyoba kiteekako space ya ebibuuzo olina kyobuuza kindly kiwandiike kiteekeka oba kiteeke ku simu yange for information purpose ajja kuba mbimusindikira omukulu program bwebezeeko endala nga mbiddamu akali ngaekya Dr. Sempirima nakiddamu naye wabula era ku nkomerera awo ebigambo bya scala ne vector abamu ate kati agenda ebyo nga bisusse kakati nja kuleeta ebyokulabirako nja kubijjanga eno okuva ku ekibiina ekisooka okutuuka ddala ku kibiina eky'ekkumi n'ekimu senior 4 omukama mulungi abatukemebere bulungi mweraba